ebyekikonde kikonde kyali kizijemu eriiso bakuba ekikonde kunganwanirira era babaka bannange driver wa Kasiriivu yeyankuba ekikonde bali bazitidde ku kkubo naye ng'amazima he attempted to harm me singa sayina security ng'endi kumpi ndowooza yali nkosezza twakolawo ki obwedde bali kumpi kumulangirira kakati bw'ogamba bamutwalirewo bamusibe oba security yali emukutte nimbagamba muleke bamale omulangirira ninteekayo omusango era bamunoonya talabikako n'abasirikale obutasukkawo obuzibu bwatuukawo bali bufaanana kuba baali basobola n'okumutta obutabasobola obusungu ne bwe bukukwata butya ng'olaba oli ayina abamukuuma ate bamundu kuba ndowooza ate kiyinza okuba nga kyali kipange bajje batemputinge basobole okutta abantu kakyali kisoboka okutta abantu awo tumwesige Josephat aludde nga njolonga ng'agamba naye n'omukazi anaatutuusaawa ataze na wano tumaze okusinga ndowooza bamaze okubba kweka mubuukire aveeri nze nali njogera byange simwetegese ngenda okulaba nga security emukutte bamutadde wali wansi ate ntandika okubalwanira tebamutta nga batabuse kale omanye ekintu ky'otategese nali nnyonnyola nga ngwamewu ebyobufuzi mu Uganda birimu nnyo okusika omugwa okusikaasikanya ebitogi natunuulira akamyufu k'NRM nga bakubagana emiggo gy'otalabanga nako n'emmundu ne zivaayo ne waragi nabalaba bagaba waragi ebintuntu bantu badduka emisinde kansuubire nti akamyufu ak'ebibiina ebirala tekaabeere bwe kati ate twalaba ne mu kulonda nga wano e Kawempe nga balonda Nalukoola ne bakuba abantu okubabongola amannyo baakuba mmwe bannamawulire okuba emiggo emiyitirivu abantu balina obukookooto nza nakubalaba kooti yagamba Nalukoola yabba obulu si bye bayita ebyempuna omanyi bwe balumalayo nga nnyinimu abbye enva omanyi nnyinimu wageze ennyama nga gwe kojjake Kenya waguze kakiro k'ak'ennyama n'okatwaleko omukyala n'akafumba kati omukyala aba yeebase ekiro n'awulira esepiki omukyala n'azuukuka alowooza bikapa bizze okulya ennyama asanga omukono guli mu sepiki y'ennyama gwe wagiguze ebyo si byampuna kakati Nalukoola ng'abulwa abubbye kooti bwe yagambye atulinde ebinaava mu kujulira naye ebyo byonna si kifaananyi kirungi twagala abantu bavuganye mu bukakkamu ensi tugiryako makoola era n'abo bonna abawaalirira bamala biseera nabo bagiryako makoola n'olwekyo amakoola bw'oleeta wali olunzeko embuzi katabi oba lyambutu bakale tugambe embuzi zijje zirya amakoola nga ettabi ddene bwe riti ekirume kijja ne kitomeratomera buno obubuzi obwetooloddewo nga kirowooza nti kinaamalako nti amakoola gonna gaakyo ekirume ekibuzi wali okirabeko bibeera biwunya ebibuzi ebirume ne kitomeratomera buno bwonna obubuzibuzi ne budduka ne bukola butya kyefuuge amakoola naye tikisobola kugamalawo kati n'ebyobufuzi bwe biri abawaalirira bamala biseera byabwe baleke buli muntu avuganye gwe baagala bamulonde awanguddwa agenda eka anywa ekikopo kya kaawa